n'abasonzi bangi. Kati oli buli wakusanga ng'oli mulwadde buli omu ng'atandika yalwala siriimu yeebaka ku King Shiba teyayamba Shiba kati bagamba waliwo bayomba mbu Mukunja yalya ssente za King Shiba. Kati gye ngambye nti nze abantu nabakolera bulungi nnyo era nejjusa okubeera okwagala ennyo abantu nti kati nze sirina yadde ka poloti kyokka King Shiba alina poloti ne maama wa Shiba alina poloti kyokka abantu asobola okuvuma n'agamba tewayamba King Shiba mbu wabba ssente za Shiba naye nga King Shiba alina poloti ate eri Kampala Matugga. Maama wa King Shiba omusajja yankubira n'okunkubira ennaku ezo yankubira awo nga tugenda oba mu nnaku enkulu n'aŋŋamba maama wa Shiba azze chairman w'oku kyalo yankubira n'aŋŋamba maama wa Shiba azze eno ku poloti abadde agamba omuweerezeeyo ssente agule tundubaali alikubemu aligiremu obuti yeebake wano mu Kampala. Maama wa King Shiba maama wa Shiba ali eyo ku poloti ye gyali ku poloti. Naye kati ate obeera awo n'olaba abantu abandigambye ekyali bambi yagezaako ate n'olaba nga bakuvuma nabyo bimalamu amaanyi n'okubyamu akafaananyi n'ogamba kuba kati waliwo natuuka neŋŋamba waliwo neyaŋŋamba naŋŋamba kati olaba ezo poloti ziri bbiri balekereko poloti emu otwaleko emu kuba maama Shiba alina eyiye ne Shiba alina eyiye naye nga ate ekyaddala byabali kyokka ate nga nze sirina poloti weewuunyo oba nze nina kisiraani. Abayirawe nedda si gwe wekka nze kati kankubulyeko mutima mulungi yegundeetedde ebyo ebizibu si gwe wekka. Most of the times abantu abayamba abantu bafuna obuzibu ne batabayamba kyova olaba nti naawe oluddewo okuyambibwa nange nkifuna nange n'abantu bangi bembeereddewo ddala naye otuuka like gwe nga tolina ate abantu babeera balowooza gwe olina nyo bagamba olaba akoledde kiri ono kati yalabika alina poloti nga nnya naye nga wallayi omuntu oba tolina because buli lwoyamba omuntu ng'oyamba bya ddala ku lwa Katonda nga si business gwosigala weera bwotyo nga bwobeera oli naye ndaba wano ku live kuliko abantu 1,100 tuli ku live live abantu bakulaba mbadde nkusaba togivaamu todduka because waliwo ettaala eyase kweri that's why simu ziri toziraba bulungi yeah abantu kwe bali bakulaba mbadde nkusaba abantu bandaba bagamba nedda tumaze ebbanga ddene natuli ffenna tobikka already olwobedda bakulaba wabanga lwa barecordinga bakurecordinze and so on mbadde nsaba on trusting nga tumaze ebbanga ddene abantu bakimanyi bane mukunyono gwe mulaba I was the first person n'okuuploadinga waakawe okuva emabega naliko oko nga nzaamukwasaganya mabega bbanga ddene kyekyo lwaki ngambye kanvuge paka ate ewamuwala bane ne weweekwese olaba abantu abamu bajjanga abazze okundaba olina kukwata ekifaananyi waatuuka eyo nga bagamba yalwala siriimu kati gwemanyi omulimu gwoba olina okwejjako ekintu ekyo nti tewalwala siriimu ebyo abantu osobola baleka ne boogera nenze kati ekiyinza obba ekigendererwa kyange kuba mbadde ku live ne Timo era Timo wabuzaani asobola okuyambako omuntu bamuyita balista Timo nze mbadde tobikka toteekako nkofiira yeggwe sooka okkirize kikyobeera olibeera nga bakatiko baatuka ne bakkiriza nti bampi kati buli avuma nti mumpi tiba kyakiraba nga kivumo bwe bakugamba nti olina siriimu and so ono olina kuba bwoti kikimu. Ekyokubiri Mukunja weetaaga okuyambibwa tukkirize oba tugaane era mbadde nsaba jjajja akkirize nzize n'emmotoka nga ninamu n'ekifo nga genda naawe bwekuba kwebaka mu nnyumba emu naffenna in fact ze ŋŋenze n'okujja nga newe okusula nga nkutegekeddewo ate n'ebintu byemanyi byosinga ennyo okwagala kizibu nnyo gwe omuntu kwawukanya ku music kizibu nnyo omuntu kwawukanya na TikTok era tuwewunya nnyo okulaba nga TikTok tokyaliko anti laba Sonko osobola oba nga oyagala ekintu naye obanga nkugambe nti music nali mwagala nnyo okitegeera naye nkugambye okola omulimu ng'ekituufu kiri nti tofuna naye n'ogulemeramu okategedde sente twandibadde tuzifunamu naye n'abayaaye wakati awo bangi ate abayaaye b'endongo bantu babuvunaanyizibwa nnyo okategedde jjukira omuntu w'obuvunaanyizibwa buli wakubba oggwamu amaanyi obeera tokyalina gwe weesiga obeera ogamba buli ajja ne waba agenda kuyambuga n'oyo muyaaye si tyakunfunamu naye gye omuntu w'obuvunaanyizibwa nze nkugambye sente zemmanja mu Kampala awo
nga nagedde nenga kuba nze natunula neŋŋaba n'abantu nsobola n'okukeera singa nkeera ne neesuulamu eddalu nyinza n'okubookya. Naye kati nina ekintu kye manyagala okuteesa. Wali okeze ku loosi. Omuntu yenna ng'alina obulamu abeera alina essuubi. Tosobola kwesonyiwa ssente z'obanja abantu nalima n'amakula nolema nakuddamu muyisa mu kamwako ne tutandika obulamu obupya. Kuba mukunja eno kimanyi wamu gye bakuzaala. Mu kibuga tolina wadde kitaawo oba nnyoko alina ekizimbe mu Kampala oba wadde Makindye kale wadde ebweyogere gy'oyinza okulaba ng'ewala oba esseeto oba emukono. Nze mbadde njagala nga bw'ova mu kyalo n'oyingira Kampala. Oddemu ove mu kyalo wansi again oyingire Kampala. Ebisigaye tubiiribe ffenna. Sonko tutandikirewa. Balista Timo namulidde agamba bw'oyingira Kampala kiŋŋambye nti mugambe nze ngendamu emitwalo ameka obulamu butandikireko. Sonko emitwalo 2 tubeere feya e Kampala giyinza kukola ki? Sonko ekizibu ekiriwo kya mulundi gumu gwe kyotasobola kukkiriza. Sonko emyaka gyange emituufu giyinza n'okunswaza okubuulira. Ne gwe gy'olina omanya emyaka gikoze eki? Gigenze ne kakyenzi gy'okubuuza bwe wali oyingira Kampala omulundi ogwasooka balina omuntu eyakulaganyisa emitwalo 2 ate wano mutina nazikolaganyisizza. Tewalina kati kitwale ng'agenda okuyingira buto. Ekirala tuli bapampanyi nze wendi. Nze nyinza obba sirina ssente naye n'ebintu bye nsobola okutuusaako ebimu bye manyi byeyagala ennyo nga ggwe bwe nkumanyi. Omuntu kizibu nnyo okwawukanya TikTok. Essimu osobola obba ng'ogiyina akawunti zonna sombayo okuwulira nawe ng'oŋŋamba akawunti ye yamukunja kaseera wagiroozinga. Sonko olaba ne ŋŋamba nti ngenda kuddayo e Kampala. We naatuuka bwe nti e Kampala abantu katini nnyo benali ndabirira. King Shiba Ronald yalimpa yali naye ng'ajja ne tubeerawo ne tuyiya kye tulya. Omwana wa King Shiba nze nali muweerera. Maama wa King Shiba mulidde yinda katini nnyo kaguse nti kati kikyotya nti otya abo bantu bewali obeera nabo ba King Shiba ne baani? Anti era obuvunaanyizibwa bugenda kukomawo ng'ate sirina like omulimu ogulirira yebo oguleeta ssente ezisobola. Kati olaba obeera n'abo abaana bwemba n'abo abantu nti King Shiba waaba ewaka yagalagana maama we alina okujja nga biganye togenda mugoba. Ate maama we alina n'omuto gwabeera naye gwe nalabako. Maama we ajja n'oli omwana we omuto naye togenda mugoba. Omwana wa King Shiba abadde agenda mu P6 naye nali nasaba essomero limubuusa agende mu P7 engeri kakuze. Kati dabayo kyetugenda okukola nze kyendowooza. Wulira ensonga yange. Kati abantu abo we bajja oluusi osobola tolina kyakulya naye bo bazze. Ate abali ku social media nga batandika okuvuma abafunamu kyokka ng'olwana bakyalibo nabo basobole okukola ki? Okubeerawo. Basobole okubeerawo. Yes. Balista Timo. Timo. Ogamba otya mukunja? Yendi Timo oli otya blaza? Sanso okulaba tuliko wano n'emikwano gyo ndiko ne Salima ndiko ne Mami Babuzi Skyra Omugagga Yanga Robert Shadida Mulungi n'abantu abalala 13 okwetooloola ensi yonna. Njagala otegeera ekintu kimugaso wa Buganda ensi yonna ne bw'eri kulekerera iffe bannaaba ddala tetusobola kuvaawo. Mukunja tewali mukunja paka ng'oli ku TikTok eyo olina emikwano n'abantu bakwagala ebyaddala era bw'ofuubiriza yeffeera abantu tusooka okudduukirira gy'olidde. Mukunja oli mukwano gwange ebyaddala ebitali byakwekoza. Teri n'omu asobola kutuula wansi n'akulaba ng'oli mu mbeera gy'oyitamu n'akulinda bw'oliterera oliddamu ne tunyumya. Mukana akaseera this is why twagambye mukunja tumwagala wali mu kibuga. Abantu bagenda okujjira bamulabe mikwano gyo bakyaliyo mukunja bakyaliyo tebamanyi bubeezi gy'oli. Bashumi gye bali babawo gye bali abantu gye bali e Kampala mukunja. Twagala odde e Kampala tupambane tukwate ze natandise n'emitwalo 2 naye omanyi sente ze nnina kati essaawa eno nina miliyoni 2 mu emitwalo meka Salima tukomye ku sente meka tuli mu miliyoni 2 plus tunateekako na miliyoni 3 ezo sente tuzisoze wano mukunja. Mukunja olina abantu abakuwadde nusu 5
olina abantu abakuwadde nusu 10 olina abantu abakuwadde miliyoni 3 tomanyi bungi bw'abantu ameka abasonze okuweza sente zendi mu kugamba ozitukwagala ebyaddala mukunja bewakola ffenna twalira bateweetaaga kuddamu kutunnyonnyola twaliwo twalaba tuli bajulisi teke kaseera kokage tulina okuyimirirawo naawe mbadde nkusaba muganda wange Anko Sonko wali wekinaba kyetaagisa kubeera wali tukuwenga yogati buli kumashi tukuwaaka tuna tujja takola oziyefe mikwano ginja ddala abantu balekerawo tulabanga abayaaya bajja wano okuwoggana naye tujja ne tuwoggana ate ne tukolawo emikwano egyaddala oyo mami Bambuzi ali mu Amerika okuva live we yatandise ali ku ssimu tannabakubaako agambye waali mu kaseera kano mu buli kimu mami Skyla wuyo ali mu Amerika uli mukwano gwaffe Doli ali mu Amerika abantu batandise okukwetera obuyambi okuva okwetoola emikwano lwaki weekweka ensi lwaki odduka mu bantu balekerawo okulaba oyagala kubanga omwana ali emakiri talina muntu amumanyi kati woba tosobola kwogera nze kimu weeninja kwogerera njagala mukunja olwaleero ogende ne Sonko tutandike obulamu tutandike ekyakuta empya sente zonna ze tubanja tuzibasonyiye tuzivuddeko n'omugagga Sikke ow'e Kampala yagambye wootuukira e Kampala bwoti ebisigadde byonna tubimukwase ono taata w'amaani wamuyitaani Salima taata w'amaani Steve Bambi tubadde tusaba busabi mukunja kkiriza Bambi Timo byayogera bituufu ya obedda tujja takkiriza Timo naye byogera bituufu byogera bituufu byenjogera bituufu okuba live we nagitandise n'Essonko twatandise n'emitwalo 20 neepaako Sonko emitwalo 10 abantu ne batandika okusoma asobola okusomera linnya ku linnya Sifuke yagambye wootuukira e Kampala waali agenda kunoonyako abeeko kyakuyamba mukunja okyalina abantu abakwagala ebyaddala wadde abamu baasalawo bakukulumpanye togwamu maanyi togwamu ssuubi nze sigenda kutayipinga RIP mukunja nga nkyassa weetuli tujja kulwana naawe bano abantu bonna boolowooza bajja okujja okusaba obuyambi bajja kusaba nesooka weetereze ng'omukama akyakuwadde omukisa nti okyalina abantu abakwagala ffe weetuli mukunja weetuli bwe twajalaga kutuuza live buli lunaku tujja zituuza tuwakyaliyo omuntu omu atalabye live eno leero naye ng'akyasobola okuyamba mukunja oyambye abantu nga tulaba mukwano waliwo abantu abazze ku tikitoko nga bukyangajjako talina kye yali akoze mukunja oyambye abantu nga tulaba tetusobola kubayalira mukwano gwange Bambi kkiriza mukunja Bambi nkwegayiridde togaana Bambi sembera mu kibuga we tunaakulabira mukunja tukuwa obuyambi nga wooli Bambi nkwegayiridde mukunja ba mu kyalo nsaba kwogerako nange mukunja oli otya mukwano yendi oli otya nze Babs tutera okwogera naye wali wannyonnyola nti oyagala kuba okyali eyo era nga twogera ne nkugamba in case you need anything you have my number olina enamba yange sikyo anti nze mba nenamba naye sisobola kugamba muntu nti mpaayo oliŋŋamba era that's why era mbadde sikubuuza nti mukunja nkugamba bugambe nkuteereddeko era leero nga bwenkoze simanyi oba olina essimu yaawo nakuteereddeko akakadde era wensanze wano battimu nga bali mu essimu yange eri ku muliro essimu yange eri ku muliro kuba nkwagala nnyo tukwagala nnyo simanyi lwaki weekubagiza ogwamu amaanyi omanyi ze siina nnyo bigambo bingi mbadde ngenderanga ku kyoyagala noŋŋamba kangira ndi eno naye kati Timo kyagamba n'abantu bonna abali wano bakwagala nnyo so bw'oba osobola okutuuka okuddayo mu kibuga tugenda kukubeererawo bannange nga mwebale kuba naawe obeererawo abantu ate olina omutima omulungi we good guy so that's why naffe twagala tubeererewo mami Babs kankuwulyesereze nina wano mugatte kanzikubuulire abantu ze basonedde mukunja ze musirabangako bantu bali wamu bayimirira wamu na muntu nga olunaku olwaleero n'ab'ebitaano mpeza mbeserize 5 1,000 negambe tuli mu miliyoni 2 plus
bannange mami. Mami nga banna mbebaze mpya bannange nga neyanzeege. Naye mami balista kati nze mu kulowooza kwange ndi kulowooza bwendi. Mukunja nga tonnaba kulowooza. Badde njagala mukunja kugambo nti abantu bano boolaba wano ku social media bwewanga nabo beesonze buli omu n'akwata akatono k'alina. Tijja kwerabira omukyala azze wano n'aŋŋamba nti alina omwana we mulwadde ali ku kitanda naye ku ssente ze bamuwadde akuwaddeko 50,000 osisobola kumwerabira. N'abalala waliwo n'omwami asibise nusu 10,000 emirundi 3. Emirundi egyo n'asiikiko 10,000 n'ayongerako 10,000 n'ayongerako 10,000. Essaawa eno mukunja abantu bakakusondera miliyoni 2,663. Ze ssente ze bakakusondera ze nina wano ku ssimu ne bambuzi zakuwadde akakadde akali ku ssimu ze miliyoni 3,663. Tutandikire ku ezo n'abalala bakyali abalowooza nti era kyosobola okuyamba mukunja. Enamba y'essimu yeeyo gy'olaba eyitawo wansi mu komenti. Osobola omuteerako newomuteerako 10,000 newomuteerako 2 mukunja okyasobola okuddamu n'oyimirira wakola emikwano ebbanga ly'obadde tetusobola kukwerabira. Leero gwe enkyaze luli salima eluli ddooni buli muntu nga bwe tuwangaala bano we batuyita abayaayi era bwe tulina okwebeera taliwaliwo amasuuti agenda kuyamba mukunja taliyo yeffe banno kyobola bagambye n'owoolukumi aleese ife banaku banno kwa bagenda okubeera naawe mu mbeera tugenda yimirira abamasiba. Anti olaba mami sente omuwendo gwa sente si ye gwandimenya omutima naye emyaka gy'omuntu eyazirya n'ekitiibwa kye. Wabaawo omuntu asobola okubba n'ogamba oyo abadde anoonya kyakulya naye wabaawo omuntu asobola otwala ekikyo n'ogamba naye kati ono bye neegomba ofuna byonna Mukama yabimuwa naye n'akange ke nnina akatono ate nakaakatutte okitegeera. So kati nze ekyo ebyo ebisinga kati Timo kati nze mbadde nsaba mukunja ndowooza olabye nti Mami nze ndikuteesaamu nko bwendi ndikuteesaamu nko kati kino ekirowoozo ani yatandise n'enteekateeka gundi Timo live omanyi mbadde nga ku lives nnyingi ng'abantu ewakabaata ewaani nga mbasuubiza ngenda kujja nange mbadde namu obuzibuzibu ng'entambula yaffe nga terikirya paka naye nga tonnaba kuteesa mami Babs nze nzize paka eno mukunja mumanyi mulabiddeko akaseera ogenda Barrede Lwampaka manyize byango Lwampaka ati sonko nteesaamu ogenda kute naye kati sooka owulirize ekiteeso kyange. Lira ekiteeso kyange kiri bwe kiti nze nali mbaddeko kaawo abantu ne banjagala ng'awaka wali we tupangisa ng'abamawulire bakeera ku makyamba sinazuukuka nga bakukonkona jangu abamawulire bazze baagala interview jangu aba TV bazze jangu naye natuuka akaseera nga ngudde nga mbeerawo n'ensiba ewaka nga tewali azzeewo n'atya. Kati ebyo nabyo nga ndaba ffe batuleseewo ng'olaba abaakeeranga ewaffe
ate bakeera wa Bazaira, Winnie wa Mami, bakeera kati nga ffe tuweddeko kitegeera. Kati nga bagenze n'abalala awo ng'olaba waliwo abaana abapya abazza ab'amaanyi abalina views kati nemmanya. Ekyo ekintu ebintu ebyo nyinza okugamba nti ebyo ebintu obulaba ng'obutonotono naye bulwaza. Okategedde? Kitegeera. Kati n'essaawa eno abantu basobola anti kati wuliriza nze kyendowooza nti n'essaawa eno kati timayinza oba afuuse nga Katonda wange n'agamba kuba nze mbadde sikisuubira nze mbadde nejjira eno neŋŋamba kambireko ebyensi bye nakolako byebyo Katonda waba wakusiima alisiima. Nze kyendowooza kati okukwata ssente ne tugamba nti oba ŋŋende e Kampala mpangise kuba kati nava e Kampala nali nsula mu nnyumba nali nsula mu nnyumba ya mitwalo 45. Kati nze ndowoozaamu nti okukwata ssente okupangisa ennyumba waakiri newe nfuna otupoloti nga tutini bwe tuti nga nsobola okuzimbamu newe kaba kayumba kassubi waneewamwe era eno because eno gyojja ofuna otupoloti newe nkafuna eyo newe nkafunawa yonna gye mba nkafunye naye nesiddamu kuba kakati olaba newe oba opangisa ennyumba ya mitwalo 35 omwaka gugenda okuggwa nga ssente zosaasaanyizza okategedde. So wemba n'akayumba newe kaba kabi neweeba ya ssubi tewali wagenda kuŋŋamba nti omwezi guweddeko kola ki. Yes. Mukunja kyayogera kituufu. Mukunja obuyambi bwonna ogenda kubufuna ng'oli wali abantu bakulabirako. Ekyo kyonjagala okimanyi. Mukunja tegyagenda kuvuga mafuta nga sooka waawuza essaawa 7. Naye ate bw'obeera wali abantu bakulabira abantu we bali mukunja bagenda okujja okukuyamba. Oli mutuufu n'ebiri mu kukolebwa enseera ba mukunja. Era byonna byogera tewali kizibu byonna byogera. Sifuke. Kati olaba barista nze kyendowooza all in all nze kyendowooza ebimu ku byendowooza because kati olaba kati nnyo nange kanteeseeko okwo kati nange kati nnyo Salimae nze nga nina mission nti Mukunja sigenda muleka amabega kati sebo mukama wange ebimuzi ogenda kukkiriza nkutegeerere omanyi n'obwavu busobola okuluma ennyo omuntu n'entegerayo n'ekyukamu okwo nansonyiwa sikudaalira naye nze kukima gwe genda naawe whether oba tugenda beera ffenna oba batya jasinze kino kimanyi teri mbeera ya lubeerera kigenda kukyuka. Ekirala waliwo abantu b'ensuubira basobola okuyamba ku Mukunja ekisooka talina kwawukana na TikTok bwe tuddayo bwennyini oba tetugenda kwebaka tusula TikTok ozze ku kitimba kyensooka newe nfuna akalimu newe mba ntula ne tulyoka tuddamu ebyokuyimba kati n'ekirala teri muntu ayinza kwawukanya kuyimba nze nkumanyi okuva emabega I was the first person okola music wo nenkukwasaganya nenkupromoting and everything. Abayimbi Mukunja n'abayimbi bangi benda bengo bayirawo mu biringo Spice Diana oba bakwokyanga yo banti bakwokyanga yo nemwina bye mwakola nga ffe bitwala abange bintu abimanya abayimbi amanya basobola okusikono ku mukono tukikole okuba kudda Kampala in fact nze na producer wange nejo bakati ko babadde mu studio nga bakola luyimba tugenda tutandikira eyo
tuddeyo tuyingire studio because tuyinza kwawukanya na TikTok na music ebintu bibiri nze nkimanyi obyagala nnyo mu bulamu bwo. That's why muli mu mbiranyi n'abawuma ne basindi ne bakingisa n'abalala kati byonna kati nnyo tuliziganye kati nnyo kati nze kyendowooza kye tuyinza okukola nze ebimu abalanga bakwasaganye ebirala nze ngenda kulwana okulaba ng'odda ku TikTok because kati business ezimu kufeze tukola ogenda kuddako whether kwagala oba butaagala ekyo kimu. Ekyokubiri nze njagala oddemu oyimbe oba kukeera ncha kumacha mu studio nze kyonna ngenda kukikola kusaidi yange because there is a way nje nsobola okikola nga sikutena mu nsawo. Tulina abayimbi nga beetaaga oba promotinga, tulina platforms esobola balangirako. So in fact ne ba producer musobola ku inboxinga ngoyagala okuyamba ku mukunja ku account yange eyo encha bwe kiba shoboka nja tukeere mu studio kumacha and we do that. Tukola oluyimba nga ne bino ebitambula nze ntambuze biri ne Timo naye atambuze bino ebirala obulamu butambule. Bwogenda okudda mu mbeera osobola okwerabira bino ne biri ekirala ekyomukyalo kyo mukiveeko nze ngenda naawe just omuntu gwenyiza okwegayirira ennyako kkirize ye jjajja kuba jjajja ngambye omwami ate oyagala mutwala budde bunene obudde nga mutambudde ekiro. The good thing jjajja atutegedde nti twemanyi nze ngenda naawe leero nsabayira jjajja tumukkirize akkirize emmotoka weri tugenda ffenna bwe tuba tutulire bakeera mu studio nkya kumakya ekyo tukikole ekyo kyange. So ne Timo naye akwasaganye sayidi endala kiri kitya bannange kale so ngenda kubeebaza nti abantu bano omuntu amanye ebintu bya TikTok eringanga mukisa obukwatira obukozeseza essaawa zino tetusobola kuyamba mukunja mu wabula tusobola okubako kyetukwatako ekimu. Right now music ajjamwagala bikyajja byagala right now essaawa zino olabanga abantu abaliko basobodde okulenzinga ati ne bafuna miliyoni 3 wano ku TikTok teri muntu agenda kulabirira mukunja nga wayisewo era ojjala buli bajja kudda ku kiki zengaze ekiteeso kyange essaawa zino mukunja abanga afunye miliyoni 3 leka tuleme kukola kye twagala kukola wabula leka tukole ekigenda okuyamba muki mukunja olunaku ensi niwenaabe mukubi mukunja alina kyatunuulira n'agamba kino kikola ki tusobola okufuna poloti ya miliyoni 5 nze ngenda kuwaayo mukunja buluka 4,000 oba 5,000 essaawa zino ndi mu Uganda. Singa tugenda ku makya ne tugamba Timo mukunja afunyewo akapoloti mukunja teri agenda agamba tugamba tujja kupanga live tumugulireyo kati simanga tumugulire biki bino tubyogera buli omu aleeta ndowooza ki naye kino tugenda kikulirira kukulire osanga buli omu so right now abantu baddeyo mukunja omukisa opportunity eno tukukozesa ate abantu bajja okuba mukunja ebinene weebali naye omunaalaga buno obutonotono bate tugenda muliisa tumule enkingi neyandikedde ku makya nayagala okuba mukunja oluggi edinisa opportunity eyo tajja sobola gikola ki essaawa zino tuba nga tugamba tusobodde okufuna miliyoni 3 tuyiye tuweze miliyoni 5 kye tuba tulwana tugambe tufunye akapoloti ye mukunja akugambye wonna we mukola ki we munteeka nze njagamba nkutteko ku bbulooka Timo ogenda naba omulala agambe nze oluggi lwange lya TikTok olimanyi tujja bba tukyali awo ow'amabaati agambe nze ng'ekutte tujja kuba tukyali awo oli agambe ku mukunja muwadde ekitanda TV mukunja akyusa obulamu n'ebintu bye tunaagamba mbu ate tumukoledde enju ng'ate the way forward ekitukitegedde nze point yange eri bweti nze nga nze mukunja wabanga tuli redi basobola omufunirayo akapoloti nze nsobola omugulira bulooka bulooka okusinzira ku kika ky'ennyumba gye nga ye kyanaaba akoze eki kyanaaba agambye oba bulooka 2,000 oba bulooka 3,000 tunakunoonya tutandisa ozimba oba ogenda kukika essaawa zino tutadde tusaba tusooke tusonde ploti tulyoke tudde ku material tusaanga tetunafuna ttaka te ne tutandisa mukunja ono alina profession ye gyeyalinga akola ovuki eyendabirwamu kiringa okubeera nga omuntu oguze emmotoka naye nga tolina wakusu
Segera. Mudemu sokutinga income. Tokuyogiza sente. Wa basasa asofuna bungi projects enene ngazemu kusetinga business eyenda bilwamu. Oteseza bulungi. Segera. N'ekyo kituufu. Wayina okusetinga business wojja sente. Mukunja okuddamu okukola wali okola kiyinza kukwetagisa sente nga mmeka. Nali nkola mu ndabirwamu nfuna ndabirwamu okulentinga leni sitooko miliyoni 6 nsobola okutandika n'entetenkanya. Ekyo kyekisinga okusinga okuzimbira omuntu omukolera ennyumba kiyinza okubeera ekigendo kyeyamba n'okikkusa naye ate sobola omuteekera n'addayo ku mulimu n'akola. Omulimu guba guleeta akasente guba gukuyimiriza nawo. Tuyinza obutakola foolaapu emala naye tusobola okubaako netumulese netumanya tumulese asobola kati tuliko abantu 1,500. Enamba y'essimu yenye eyitawo wansi buli muntu awulira nti yandyagadde okuyamba ku kukunja bambi baakutuddeka ku namba y'essimu n'emboozi bwegenda mu maaso naba abantu bangi nnyo mu comment section abandyagadde okubaako kye bayamba n'abasindika b'equesti mbalaba kati big spender obadde otugenda tukwatirayo otya tugalikiraabo balesta timo data lwakubanga essaawa zino simanyi olina airtel njirina data yeyeyitawawo engenda mufunira Yeah. Nange mbagala nnyo. N'ebyo byonna tubyogera ebya bizinesi ebyakataka mukunja obulamu bwo buli butya health wise. Weetaaga okugendako mu ddwaliro, weetaagako rehabilitation. Obulamu bwo tebweraliikiriza nti just obulamu tebulina yadde tabbu tebweraliikiriza naye just nkunyonyedde stress ziri z'oba olowoozaamu emyaka gigenze bewaleka mu kyalo balina omusanga alina n'akayumba kaali wali eri mwe muli Kampala balowooza muli ba kitalo naye ng'ate temuli kati nze kubeera awo jjukira abantu bo baba bamanyi nti anti kati First and foremost, omukyala ye tetugenda muleka weeba kibanaye abantu abalina amaanyi n'amannya tebagenda kubeera nga balinyirira abantu abanafu tubaleke because bagambe tubaleke oba basonze mmeka oba basonze mmeka omukyala oyo akwate sente z'omwana ono azimuwe for starters. It is confirmed sente baazitwala ate tutegedde nti baazitwala ate mbusima tukireke because tusobola osonda yes tugenda sonda bakwate sente z'omwana bazifuwe buli gwe banabbanga tugamba ati mo yamugere timayina erinnya timajja kukola